Isi nkwanirizaako mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'alabula eggwanga nga Uganda saako n'ebitongole ebikuumaddembe ng'ekya UPDF, ebitongole byonna ebya security agents, ekya poliisi, n'agenda maaso n'okulabula mu ngeri weeti bannayuganda. Abagambye bw'ati mu lulimi olufuutifuuti gwe mukwano gwange mpuliriza. If any UPDF officer or a man asks for money to recruit you, tell me, you tell me his or her name here and they will see. All you need to enter UPDF is being healthy, be a Ugandan, be disciplined, and of a right education level. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Mu lulimi olwawano agambye wati nti omuntu yenna kabe government officer, kabe UPDF officer, obe nga musajja oba mukazi, anaavayo n'akusaba ssente okugatta mu magye ga UPDF, mugambirewo Jeno Muhoozi Kayine Lugaba wakuba nti ennamba y'essimu ye tagitaddeyo kwe tuyinza omumufunira okumuloopera. Muloopera embunnambiro, muloopera erinnya ly'oyo omuntu era alabe kyanaamukola. Tetumanyi ki kyamugenda mumukola naye agambye gwe muloope buloope. Abagambye ekintu kye mwetaaga kiri kimu kyokka kyokka okuyingira amagye, okubanga oli kulitwingibwa okuyingira amagye ga UPDF. Kubeera mulamu, kuba munnayuganda, kubeera wampisa, ate n'ekirala obeere nga wasomako ng'olina level education ennungi, ebitabo byo nga bikusobozesesa. Kyekyo kyokka kyokka kye weetaaga okuyingira amagye ga UPDF. Agee teweetaaga nguzi, teweetaaga kusasula buwanana bwa nsimbi okuyingira amagye ga UPDF. Nedda. Wazira gwe kera bukeezi kuba munnayuganda, obeere n'empisa, obeere n'ebitabo byo nga bimala, obeere nga n'embeera yo mu bulamu bwo oli erefe, ekyo kyokka kikumala okuyingira amagye. Era n'agenda mu maaso n'okuba nga alabula aba government officers bonna abagenda mu maaso n'okusaba abaana ssente okuba recruitinga mu magye aga UPDF. Abagambye ekyemukola mukolera ddala ekintu ekikyamu ennyo era wanaabakwatako ajja bakangavula. Obadde ku UG Updates TV, kankulekerewo abo bubaka bwe mukwano gwange mpuliriza. Yes, alright. Oli ku UG Updates TV kusinza obanga otuwuliriza, mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza. Kutegeeza nti no ggwe atannatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abula gwe yenna agenze maaso n'okuba nga osubscribinga, nkubiriza wansi waliwo akadde tewerabirako na mukadde. Nabagamba nti akadde kano kabayambako okubaleetera notification message, okubategeeza oba okubalaatinga nti waliwo message, waliwo obubaka obuze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Oman, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu USA, abali mu Canada, abali mu South Africa, namwe abali ku mirwana Kenya, saako namwe abali Dubai, mbatumiddeko nnyo. Mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okulaba nga mutuninga UG Updates TV, buli kadde mubeerako ne mugyagala ne musharinga ne mukomentinga. Abula ate mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga kuki ekiba kigenda mu maaso. Mukola omulimu ogw'ettendo ennyo era siina ngeri yonna gye nnyinza beebaza okuggyako okozesa lino eddoboozi sobola okuba nga mbeebaza mwebale kutumbula ddoboozi lino. Nabaga nti no gana amaloboozi gajja kuba gatuyambako nnyo naddala mu biseera ebya 2026 akalulu nga katuuse okutangaaza bannayuganda ku ki kye balina okukola kati era nga kati kye tuliko, kubanga tubakubiriza mwenna obutatunda myoyo gyammwe. Ng'otuuka wali ku ballot paper manya ekyokukola. Faayo okulonda omukulembeze gw'olaba agenda okuganyulwamu.
ekitundu kyo gwe kigenda okuganyulwamu tolonda muntu lwa yo personal interest nti oba oyina omuyinako akakwate alina kyagenda okukukolera wabula londa oyo gwolaba agenda okugonya ekitundu kyo ng'agenda kigasa nga tali selfish nga sinnakyemalira nga atugasa ng'olaba alina kyagattako alina kyayongera ku ggwanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza so tuleme kwesuulirayo gwa naggamba oleme kulowooza nti gwe ebintu tebikkwatako gw'onoolonda ebintu ebimu ojja laba ng'ebitakwatako muganda nge ne byetooloola ebiseera ebisinga ne bimala ne bikkwatako biyinza obba tebikwatako ng'ate sengaawo bamaamawo jjajjaawo omwanawo ye bijja tuuka ekiseera bimukwateko kati ndowooza olaba engeri nabyo gye biba byetoolodde ne bikwatako n'obeera concerned ku byo by'obadde ate weesuula muguluka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abula nnyongera oku maaso n'okubategeeza nti mmwe abaagala okulanga ne Yugi Update TV ennamba y'essimu eya WhatsApp tugitaddewo awo gwe yenna ayagala okulanga naffe ng'oyagala kukuba bizinensi yo mu bantu oyagala kulaakulanya bizinensi yo oyagala emanyikibwe whatsappinga kweyo ennamba ojja kuba ng'osobola okuba ng'otufuna gwe mukwano gwange ali eyampuliriza sobola okuba nga tukulangira bizinensi yo naawe ogikuba abantu ngenda mu maaso n'okubategeeza nti nno abapya organic bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya ekirwadde eky'ekibumba otawanyizibwa ulcers otawanyizibwa hepatitis B bakugamba nti bakubireko ku nnoti 777 8 11 35 97 noti 778 11 35 97 bajja kubanga bakuwa oba bakuyamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nyongera okwebaza abantu mwenna abafaayo ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe mbeebaza nnyo dani ku Airlines e Kenya obeerako naye tokomentinga ate temunteerako mannya mutangaaze okusinziira ku mulamu oguba gugenda mu maaso musobole okuba nga eggwanga muliraga kyekyo kukola bannaffe bangi baabula tebamanyi kyakukola era n'ebiseera ebyobuli omugenda balaba nga babawa busukaali babawa 3,000 basobole okuba nga batunda emyoyo gyabwe ate nga gyandiyambyeko okutwala eggwanga lino mu maaso mukwano gyange abampuliriza simanyi ndowooza yo naye nze okusinziira ku ndowooza yange byebyo ebyange era nga mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mbaagala nnyo temuva ku mayengo gano mweraba